Nanja mukano n'obwongo ne bunoba. Waya ne zivaako. Obummanyi. Sikumanyi taata nange. Ate wali ondabyeko. Nakyamuka ne mugamba lubuto lwange. Awo ngenda okulaba message. Bu message buli mu message mbulaba. Mubuuza kiki. Mutani kulaba bu message mu bajja nagamba nti ate munayi olubuto lwa musajja aliwa. Juba eringa bwe nadde nkugamba nti ali Juba. Yamala nakuga nti no. Taata lubuto ali Juba. Ali Juba. Omulaba bwasinika ebinnyo bwe yereega. Nange ekigambo tokyogera. Abakazi gwe bamanyi bategeera omanyi be beekoze ebyo. Atandise okunneemolerako. Nze ava mu kkomera yeemolera ku nze. Kyokka alina abasajja baki? Abalala. Nkujjira, nkyakujjira. Olubuto angamba lwani? Lwa musajja ali Juba. Nensoka nange nembima amazi. Omusajja ali Juba omukyalo nga yamusanga. Omusajja yali wano namalo kuleba kwa nagende Juba oba yamusanga. Ba meeting abatene omusajja ali Juba. Ebyo nabireetawo okukola ki? Kuziba biri binankani kumbuzaabuza kunzijjako ki? Kumulamwa. Anzijja kumulamwa kumbe tamanyi nti ayina essimu. Esimu kwenda biro obugundi bayita batya eyo gundi wa WhatsApp. WhatsApp yejjayo ebintu. Omuntu yajjira WhatsApp simanyi Twitter bichebi. Ate omukazi oli tava ku gundi nemba mutuddawo abeera ku simu ati nemme tasobola gigaba abeera ku simu naye kati n'olubuto lwe n'obusungu ne bunninnya ku mutwe nempulira obusungu nempulira obujiji neŋŋamba mukolere ki gwoba gwokola ki weteeke mu kifaananyi kyoba gwokola ki kati nawulira obusungu mubuuza mukemekereza mukola ki omukazi ng'angamba olubuto lwani alemedde ku kyejjuba omusajja ali Juba ng'omugamba mpe simu ze mukubira ebiki biki ate simu agikukkirizaako nze nagijjawo bujja ngenda okukebera ndaba ennamba emuweereza mu message yani yamuto wange Ssemujju wanje amuweereza amugamba nti kabebi kali katya kasamba ye bannaye ani amuweereza Ssemujju yaweereza kati simanyi wa Ssemujju yali ejjuba gwe nange tetumanyi lindako ate ninde biki Ssemujju yono muganda ogwatugambye gwe wamulekera gwe najja mu kyalo eyali kondakitawo nga bakusibye n'asigaza awe bali kutegeera wamagulu right n'atambulanga naawe tonyiiza kakati otugamba ogenda okulaba message nga Ssemujju amusindikira nti omwana asamba bulungi gwe tokimanyi nti n'omwana bw'abawuwo abawa Ssemujju okuba Ssemujju muganda wo gw'osologera n'ofumbirwa gundi nogera n'ofumbirwa nedda ekyo kyogambye nti nowalaba message nga Ssemujju amusindikira ayinza okuba yamugamba akaana kaffe atandikirawa omwana wa bba wange aba mwa muganda we okitegedde because omusayi gwe gumu aba wakikaki sagala onkuuleko waya sinnabazikuulako gwe ozinkuulako sokoleke n'ekikuluma kye sinnategeera ekikuluma sinnakitegeera omwana okimanyi bulungi omwana ono si wuwo ng'ate ali mu lubuto lwa mukazi wange anti wakimanya nti si wuwo kuba mwabala emyezi watugambye nga tegikwata kati kiki ekikulumya ennyo omutima anti kano buno bu message bwaleka wa muganda wange njagala tukakasa mazima omuganda wange ono yamuzaalamu omwana ekyo omukyala wakimbuuza n'agamba omusajja ali Juba ebisigadde tewalinonoozezza linda naawe omufune lulwo omulala ng'amaze okuzaala oyo naawe omuteekemu nedda njagala ankakasa omukyala tulubuto lwa muganda wange ono nze njagala mbuulire tulabe ekiddako njagala ankakasa omukyalo oyo omwana oyo nti wa muganda wange kati ate omukazi wabanga wamubuuza n'abyegaana ate ng'alufunidde waka wange kati lwandibadde lwakirwa naye ate nze amazima g'enzuula si lwange lwosirulo ekiwa kizuula dda awo walibadde oviira ku mukazi n'omuvaako n'omwesonyiwa ate nga muva alina abaana nagala omugoba naye alina abaana bange kyova njagala kunoonyereza n'omuleka n'asigalawo n'atandika kulabira baana kati mubikola musobole okusigalawo mubikola musobole okusigalawo musigale wane waka omusigale maka nga mubikolera kwani mu nsonga zino ekikuluma kyekiriwa kitubuulire njagala kumanya lubuto lwani ate nga olubuto olwo lulaika lwani lwa muganda okitegeera njagala omukazi ono ambuulire olubuto lwani ne muganda wange ono naye akikole ki akimanye sagala bintu byakukuta wakola muntu kikyamu anti era muganda we yalabika akimanyi yensonga lwaki amweza message nti akaana kaffe bannaye kali katya
ate oli abuzaabuza nti oli ali Juba okiraba nti waliwo egundi ekintu ekiri awo ti muganda wange nanyine ki lubuto naye ate era bya mirundi ebiri ayinza okuba nga muganda wasindika ka message nga amanyi nti omwana wuwo ate ng'ate akimanyi nti nateereddwa wendi ate asindika tutera nga waliwo byabuzabuzaawo waliwo ekyetaaga okunoonyereza embeera za mukyala ono ne muganda watera okujjako ewuwo obalabako bukyanga nkomawo tajja nnyo okujjako buki bumesegi obwo tajja nnyo waka n'omukyalo ono yakola ki atambulatambula nnyo n'olubuto lwe kati nze simanyi oba bagenze eri ku miitingani baawe muganda wange oyo baawe simanyi kati kyenjagala okuzuula sibagala na wange kati tubuliremu gwe n'omukyalo ono kuba okimanyi bulungi oluto si lulwe ensonga ensonga z'abafumbo muzikola nga alina olubuto olutali lulo oba wamuvaako namwesonyiwa njagala kumanya olubuto lwani omukwatako tomukwatako apangapanga obunankani bwe nga bwomanya abakyala akusendasenda amaliza agambe nti olunaku bweruti ne bweruti ebintu byali bitya nedda sooka kumaliriza kumanya nsonga olubuto lwani agende ddala nga amanyi ti ekituufu ki ti olubuto agenze wa bbaawe singa okizuula nti olubuto lwa muganda obwetegese kukolaki ajja kundaba akanfaamu kubombyani muganda oba omukyala omuganda wange ajja kusooka ndaba akanfaamu bale bonna mbafuumule bagende atwale ekintu kye atwale mukyala we atwale ate abaana bo bana babiri bewagambye abakugana omugo baluli bo wetegese kubakola otyo ogenda bakolera enjovu teremererwa masanga gaayo abaana bato nja balabirira nja beera nabo sisobola kufunayo omulala ne mmuteekawo tekinyuma ate tekinyuma kitya ye nga yakoze ebyo beera sirias n'abakazi mwemutuletera obusu okimanyi nti no singa waliwo fayina ebizibu byajja naye singa waliwo omukazi naye musaasire bambi emyezi 7 gwogimanyi ku mukyala emyezi 7 nga toliwo ogimanyi tobalekedde ekintu kibajjamu ssente mukazi watu naye yatendewalirwa wamulekera abaana bo babiri bamulekera mmotoka eri gye nali nkolamu amulabirire avuga ono nga babatwalirayo ekyokukola ki oba tebamulekera agenda ate kukola ki bisingako awo njagala obeere wa mazima bannange mikwano gyaffe ndowooza ensonga zaleero muziwulira naye twafunye omukisa omwami oyo twamuyise ali awo bweru alabika wenjogere alabika atuuse nga bwe mumanyi bulijjo wembakwata neero nina ensonga yaffe gye twamuyiseemu ali awo bweru alabika atuuse talina kyamanyi ku kiriwo wano naye agenda kujja tubulire ekituufu kyeki olubuto lulwe oba si lulwe bw'aba lulwe bannange tumunenye mpola oba simanyi naye mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukomawo n'omwami oyo Ssemujju tumanye ate ekiddirira kyekiriwa tovaawo kyali ku program mikwano tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri mukuliko eyo nno mukuwumulamu ogwo tukomyewo n'omuntu waffe obwedda bwe tulinda omugenyi waffe mulindwa mukulu Ssemujju gyebaleko kale obulamu bugamba ki emirimu mukola mutukola wakesisi eno Jennifer yatawanya mu Kampala ebintu mulya mukulu Ssemujju tulya ebintu mulya tumbea banungi bitolya alhamdulillah mukama yeebazibwe mukulu Ssemujju n'omwami gwe tuli naye wano omumanyi n'omwami manyi bulungi oyo mukulu wa ye Alex yanta mu kibuga okunzije butambala mukulu Alex eyakuleeta mu kibuga we bali butakyerabira ekyo munaye abantu abasinga bagenda ne bakyerabira naye kinkoze bulungi nti gwokyakijjukira tewakyerabira omusamu ekitiibwa wa mukulu wange ate yanzija mu kyalo anyandirese mukulu Alex nti bakusaamu ekitiibwa era webale nnyo kutuleeta kutujja mu kyalo njobwetyo bwokola kakati tulina ensonga yaffe ntonotono togitya gye twagala okubeera nga tumaliriza oba nga tutegeera olunaku olwaleero nga tugimanya tubadde
tujebuuza bwebuuza nga tumanyi kituufu kikirimu. Okay. Okitegedde? Nkitegedde. Omwami ono muganda wo baamusibako si kyekyo? Kituufu. Abadde mukomera emabega kaawo. Kituufu myezi 7 nga gyali. Myezi 7. Twali naye nga tufuna akabenje zijjukira bulungi ye yasobola okudduka naye nze saasobola ne poliisi nejja neekwata emmotoka nange nali nkyakumya emmotoka nga saagala gireka ne batwala ffenna ku CPS yali e Kampala. Okay. Naye neekuya boosi wange essimu najja nanunula. Okay. Okay. Kati ono ye baamusiba gwe tebaakusiba? Waliwo embeera yaliwo yanansonyiwa naye baamunoonyerezaako okuba yali driver nali si driver nga ndi kondakita ne baamusobola okumufuna gye yali yeekwese ne sigo wamuwaayo sigo wamulonkoma kuba ye bali bamanya batya gyali amangu ago? Sijja kulimba kuba yanvunaana nti yamanyi nti nze yamuwaayo naye ekyamazima sobola kuwaayo muganda wakumusiba mukomera oba oli abakwesa essimu nebagitulesinga naye nga nze nali sirina nteekateeka ewaayo muganda wange omusiba mukomera sigo wamuwaayo. Kale ekyo tukireke. Kati nga bamusibye muganda wo ani yasigala in charge? Okay. Ani yasigala ng'akwasaganya famire ye igwe? Famire ye bali yasibiddwa nafuna omukisa nti yanjigiriza okuvuga emmotoka era nali nvuga nga tuvuga oluusi ajindikira nenjivuga nafuna ne permit yange driving permit nga njirina. Ate mugaga yasiima kubanga singa twadduka ffenna ne tuleka emmotoka kyandi badde tekikola makulu n'asiima bwe twagijjaayo n'angamba Frank oli mukozi mulungi ne muganda wadde mukozi mulungi nandikira kakositaako nenjira nga nkyasaabaza abantu mpolampola mu kibuga no Kampala. Naye era nga sabira nti ye mukulu wange yazija mu kyalo afunye obuzibu obwo n'ensalawo ntwala obuvunanyizibwa bw'ewakaawe. Era nakolanga era kyo kituufu nalabirira famire ye kuba nze yali asigaddewo omukyala wamuwanga obuyambi school fees w'abaana zimuweerezanga n'enziwaayo nga ziva mu kosita twali tukola omulimu gwa FFMB ze naye ebbanga eryetoloola n'avaayo kati mbadde ndudde okugenda yeewuwe nga ndi bize nkyakola tulabe engeri tuyinza okikwasaganyamu oba afunayo kosita endala oba tufunayo omulimu omulala gwokola naye atandika okuba nga azzawo obulamu. Omukyalo ono wamuwa obuyambi bwonna bwe yali yeetaaga? Bwonna? Si bonna. Omuwanga wasingamu obuyambi? Bwonna kiba kinene. Bw'oŋŋamba nti buyambi bwonna kiyinzika okuba nga ate nsobola obuneza obw'amaka naye namuwanga obuyambi obutambuza obulamu bwe mu byokulya kunywa abaana ng'omuntu eyandiyambye omuntu gw'amanyi. Kale weebale nnyo okuyamba mukyala. Kakati oba wawulirako ku nsonga zino nga abantu bagamba ono yasooka n'amawulire gafuna ng'akyali mukomera nti mukyala we yali afunye olubuto. Kyokka mu kiseera mukyala we yafunira olubuto ye teyaliiwo, yali mukomera. Kati gwe mundaba eyiyo ng'ogambe mukyala wamuwanga ku buyambi kyemanyi wamulabangako gw'osuubya mundaba eyiyo olubuto olwo lwani? Olina omusajja gwe wasanga nga weewaka? Kyogera kituufu. Era lwaki mu bantu bonna si gwe yajja n'ogamba muganda wo nti mukyala we alina olubuto? Lwaki yakiwulira okuva mu bantu ab'ebweru? Oli mutuufu. Omanyi nti bw'oleeta olugambo gwaba omusobya mu famire y'omuntu waliwo olugambo nga lwetagisa. Ekyo ekintu kinene oba olina okigamba ku muganda wo. We yakomawo nange nali mbiwulira nga babinjogerako era nga neebuuza ani abitambuza